mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero yatutunulira eddagala eryo liyitibwa bwangu. Eddagala eryo liyitibwa bwangu. Akadde ako kamera kakulira wansi ku ttaka nga bw'okalaba. Waliwo munnaffe wambuuzizza wano ngamba nti bwangu obeera osobola okumunaaba oba osobola omunaabira mu ddagala. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Eddagala eryo obeera osobola oddinaaba tekirina buzibu, naye kyenjagala okubuulira eddagala eryo kusinga likola nnyo ng'obadde ogenda kunyookeza ddagala. Kati eddagala lyoba ogenda okunyookeza mw'oteeka ka bwangu ako. Eddagala lyonna oba lyakubanja oba lyakuyita muntu, oyita musajjawo yanoba, mukyalawo yanoba, olina kyozikiza, eddagala eryo obeera osobola oddigattamu bulungi nnyo. Oba onyookeza kuyita bakasitoma mu bizinensi yo, mu ddagala ly'oba ofunye ne bwangu oyo omuteekamu abajja kukuyambako. Okugeza gw'omukyala oyinza okuba ng'oyita omwami wo ng'omwami wo yanoba n'akuleka mu maka ge n'agenda, osobola okubeera ng'omuyita. Okola otya? Tugeze osobola okufuna oluyito n'eddagala ery'enjawulo n'ofuna ne bwangu n'olikaza bulungi. Bwe likala n'olinyigaanyiga oba n'olikolamu ensaano. Bw'omala teeka amanda ku kabaati oba ku lujjo. Ddira eddagala lino ly'okoze obulungi oluyito wamu ne bwangu n'eddala ly'oba ofunye. Kwata eddagala lino beera ng'oliyiwa ku lujjo ku manda g'otadde ku lujjo, amanda g'omuliro. Wano mu kunyooka beera ng'oyogera. Kati wano mu kwogera kye tuyita okulaamiriza, ng'obadde oyita omuntu wabeere ng'akomawo. Osobola okugamba bw'oti nti mwami wange gundi n'omwogera amannya ge, nkuyita komawo mu bwangu mu maka go, gano ge maka go tolinaayo malala. Mwami wange gundi nkuyita komawo mu bwangu mu maka go, gano ge maka go tolinaayo malala. Bw'otyo bw'oyogera obeera olagira omuntu oyo gw'oyita oba eddagala lino libeere nga likola mu bwangu, oba omuntu oyo abeere ng'akomawo mu bwangu. N'olwekyo bwangu ono mulungi nnyo mu ddagala eryo eribeera ery'okunyookeza. Okitegedde gwe abadde ambuuza, naye nga tekirina buzibu, obeera osobola oddinaabako mu kusinziira ki lwaki obeera olinaabye. Okuggyako n'ekirala, ddungi nnyo ku baana abaluddewo okutambula. Abo abaana abawere babeera baluddewo okutambula, okusimbula, okwavula, osobola okkayenga bulungi kokka n'okayengera mu ngalo n'ogattamu omuzigo omuganda n'obeera ng'osiiga omwana oyo mu magulu, mu nnyingo, okutandikira mu kiwato okukka wansi mu magulu, mu nnyingo omwo paka wansi ne mu bugere. Omwana oyo abeera ajja kutandika okutambula, okwavula mu bwangu, olw'ensonga nti eddagala eryo erya bwangu lungi nnyo ku nsonga eyo ey'omwana aluddewo okusimba, aluddewo okutambula, aluddewo okwavula. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira ku ddagala eryo erya bwangu. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.